zitegeera nga tonnawandiika osooka n'owuliriza. Ate no program twayamba ensi tugibroadcastinga for free. Tulina bye tujjako ssente tugibroadcastinga for free. So omuntu yenna nga oyagala okubeera intellectual n'obutafuna relevance ku social media handles zo tewatwitinze ku mufumbiro. Omanyi waliwo kati ate abalwana okufuna ettutumu kuffe kati ndikuwadde. So kakkana bw'oba olina okutangaazibwa oyagala okufuna kwaffe nga nze ng'omwogezi w'ekibiina ky'amaanyi g'abantu buvunaanyizibwa bwange okusomesa buli muntu. Era nina ne gye nsomesa ewatali wano ng'ensomesa ndala. Ate nze manyi nti ebibiina babisengeka ekyabagezigezi n'ekyabasiru n'ekyabatategeera bibayo mu ssomero. Era n'osabira omwana nti omwana wange oyo amaleko n'amalako n'amaliriza noga nti ezo zaafunye nti ye basobola okumukkiriza ogenda okuluka emikeeka. Najja n'aluka emikeeka. Waliwo kineewo story ye yali etambula olinga agamba nti yadde yaleeta ekyokulabirako ky'abazinga yali ategeeza Buganda anti bye bawulira n'amanya ge tetugamanyi ge beetuuma naye ayagala okucriticizinga omuntu ali ku ground. Munanga ate kyenyinza okugamba Kayongo, abantu abasinga ndowooza bandabira mu ddoboozi lyange. Ekyo olaba nti oli asobola n'okera ku makya n'alumba nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuuso nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuuso omukisa buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye empapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tona kyofuna ekino kyoto kyenkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumunga emikana gyonna egyalima okusumulwa ebizibu balemeddeho tofumbirwa jangu ewange wasakakayire kusumuleko ebizibu. Sangwa ku namba eno 075 lethal and brutal fighter. Kubanga bino ffe bye tuliko tumanyi omulamwa gwe tusitudde era omulamwa ogwo n'obuvunaanyizibwa bwe butuwadde opportunity obutatunuulira nsonga ntono ne tusigala ku nsonga nnene. Abo bennyini bawuliyana be babuuzanga nti lwaki ebbaluwa zikontana, lwaki enenya nti Munnabuddu, lwaki enezenga efaanana nti kati ng'eya Museveni tebagibuuza ti lwaki yawandiise eri ate eno n'agijjayo, because those are revolutionary antagonists. Babeerayo eyo nga bo baagala kudemoralizinga omuntu bamusakolinge. Kakati naye nze siri munaafu ku ebyo. Nze Kayongo, my business, my core business, nze core business yange yakulaba nti we defeat with the little energy that I have and knowledge, we defeat this longevity of the Museveni oligarchy. Nti tulwanyisa ne tuwangula si byagamba bugambi nti defeat ne tuwangula defeat okuwangula okutali kwa bulijjo kwagamba nti they have been defeated tebaba tebamukubye goal emu 2-0 3-0 tulina okuba mu magini ennene n'enkonekola ki enywe ffe bwe buvunaanyizibwa bwaffe. So abo abantu abalinga abo tebalina kutumalira time, naye njagadde muweeko obudde bwange obutono amanye nti si bya bulijjo si bya kusaaga kulowooza nti osobola okubulinga omuntu mu rooli egyali mu kuzanya nga tetusobola nagikola. So kyotasobola kola, let those who can handle the fire take on the heat, because we know why we are here in a jungle country. You can't live in a jungle country, I can tell you that, and do what we are doing. You can't. We are very, very, very few people in Uganda who can live in this jungle country and do the work that we are doing. Put respect to that. Okay. Bagita Pale FM 10:7 ekula ey'omuntu obulijjo eyo gy'owulira mu muzindalo ye Pale FM program
atulira Yes, waiswa amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP yo nabadde nabibadde bigenda maaso kitebe teekateeka ezitambula n'ebirala waliwo abantu abazze nga beetonda olw'ensobi ze baakola era nawuliddeko ne statement ya president Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti abantu abazze okwetonda mubasonyiwe naye tebasuubira nti banadda n'eccepe zaabwe statement eyo tagitegere bulungi nakigulaga temusuubira nti banadda n'ebitiibwa byabwe njagala olambululemuuko ng'omwogezi amyuka omwogezi w'ekibiina statement Kayongo munnange ffe tetulina National Unity Platform n'obukulembeze bw'ekibiina obukulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abantu the ghetto gladiator, Uganda's revolutionary front runner, our generational vision bearer. Obuvunaanyizibwa bwaffe si kuba na ntondo nakyogerawo, si kunyiigira abantu butaddiza, si kufuna kusiga bukyayi ku bantu baffe kubanga obukyayi tumanyi bwe tulina okubusiga. Ate we are all human beings. Omuzungu agamba nti error is to human. Era abapima minzaani y'obukugu bw'okubeera nti omuntu oyo abadde successful tebamupimira ku birungi bimufuula successful, bamupimira ku bisiriko byayiseemu okubeera successful. Nti Kayongo tebagenda kupimira kati omuntu ayagala okupimira ku buweereza bwo talina kupimira ku buweereza bwo bw'ebibuuzo by'obuuza Waiswa by'omanyidde omubuuza buli lunaku. Alina kupimira ku bibuuzo ebyo ebizibu by'obuuza Waiswa nga ne Waiswa teyandyagadde obimubuuze. Naye n'oganze ndi munnamawulire kireese muna kire kisoose wakimbuuza. Bwe nkiira mu bukyamu ensi yategeera iwe obozaanye paati yo. Tuli walala. Kakati obuvunaanyizibwa obwo nti ng'oli munnamawulire wa paalamenti wandibadde mwangu nnyo mu revolution eno president yatugamba nti you can be you don't necessarily need to be friends to be in this revolution. Tetwetaaga kubeera ba mukwano. Kuba ekitugatta y'ensonga. Ensonga eyaki ey'okwenunulako enjegere zino ezaatukusibwa nga bamaze okutuwamba ne batufuula abadde okwaboobwe. Titolina ddagala mu ddwaliro, enguudo zifaanana nga bwe zifaanana, nti n'abantu baffe kati osanga oluguudo oli n'aba musanyufu nnyo nti afazaali weeruli. Kati twafuuka bafazaali. Afazaali. Era kale afazaali. Twafuuka ba afazaali. Kakati oli bw'aseerera ne yeetonda, fate si buvunaanyizibwa baffe okwongera nga tumunyiigidde. Oli bw'aseerera ne yeetonda si buvunaanyizibwa baffe okusigala nga tumunyiigidde. Naye tumuzzaayo ku kiri nti tulimulabiranga ku bikolwa bye. Waba oba obadde deputy president n'ogenda n'otunda banno, toyinza ate kudda n'ofuuka deputy president. Naye osobola okudda ne tukulaba bw'otambula n'oyita mu rehabilitation school ne tugamba nti ateeredde kati. Awo tomanya bannansi basobola okuddiramu ne bakuwa obuvunaanyizibwa ate obulala. Kye yabadde agezaako okunnyonnyola nti oyinza obutasigaza bwesige nga bwe tubadde tubukuwa. President agamba nti obwesige tosobola kubanga otuliddemu olukwe n'osigaza obwesige bwe bumu. Example ndi wentya. Olaba bw'okeera ku makya n'ogenda ne weerera embeeveeyo ng'oli musiraamu. Tokeera bukeezi ku makya enkya kukwata wuuzo nti ogenza ate kukola kikusaala nga bagiridde kyeyagalire.
era olina okuddamu n'otola shahadu ne bakusabira ne balaba oba olinamu akazoole k'ogwa ne batandika okuyamba. Mu Bayibuli bagamba nti eyeeteeseteese yakola ki? Yasembera n'agamba ekyo nakikusomesa wano nti ne bw'ovugako faaza n'okera ku makya n'omutwala n'omutuusa mu kyaki bw'atuuka wali ku mugaati gwa Mukama omubiri gwa Yesu era kibasooka nti eyeeteeseteese. Kati bwe yabadde ekiro mulatala kabazina ng'oteekawo amiina. Amiina otuzanniya Mukama n'akusaasira bali bamiroomira. Ate omusajja oyo Masaka baba atagenda akagaati. Ali akagaati. Ali akagaati kweli. Bokalya. Asese kalya anti kasita okalya ngwa kati ffe olina okalya n'obeera n'ekyana kimu. Ibithi kimu. Eri emukalira temumanya kikosi kya mabakalya. Anti empeta yekakutwalako wali naye waliwo bannaffe boolabanga ate ye bayita ye asigala atudde n'ab'emmundu benoga nti depiu wagwali depiu eno lwageso kati abageso babitegedde. So eyeeteeseteese kati gwe bw'ojja nga teweeteeseteese ne bw'onaaba mukkiriza ng'oli mukkiriza era osobola okuba omukkiriza. Era osobola okukola ki? Okuba omukkiriza naye nga teweeteeseteese era tosembera. Ontegedde bulungi? Kati tosembera. N'ayitamu ngo talina kusembera naye ye munaye ye mukalabakalaba. Era ojjukira ebbaluwa eyava eyo e Bukedeya naga naye anita ono lwaki asembera? Olwedde yajala. Ate kati afuusa ajala ate ajja mu by'Abakatuliki nabye ayagala ali akagaati. Ye ayagala atabule buli kimu. Ebbaluwa yava eyo wawe e Bukedeya ng'abatabudde Abakatuliki bagamba ajala ate kimuliisa eby'abanita ate kiki? Teyakoma bukomi kukyusa biri byokka n'ebyeddiini yabitabula nga watabudde eby'essente n'ekitiibwa kya Uganda. Kakati omuntu yenna ffe bw'okomawo omukisa nga kubanga ffe tetulina bwesige bwaffe. Obwesige bwe nnina nandibadde nsobola okunyigira tugeze nga omuntu omu mwenna gwe muyinza oteebereza buli omuteekawo ansayo ne munyigira kuba namunyigira nnyo si lwa kirala kyonna n'ekyokutunda mukama we. N'akwata ebitumbuwa mu mukama we. Ebitumbuwa n'obikwata mu mukama we. Kakati gwe tugenda kulabira ku bikolwa byo ffe twewa omukisa ffe nakuba naffe President atusomesa nti he is a product of second chances. But when you are a product of second chances, you do not create a third chance on a second chance. Yes. Ontegedde. You can only always, if for example baga nti Kayongo etotaga omutereza nti ayiga okusiba ettaayi netugikuyigiriza nekusumbuwa tumanya nti akati agiyize, that is the second chance ogiyize. Tukusuubira kuddamu discussinga kya ttaayi katuga nti kati Kayongo tutekeko n'ekyekooti nakyo tuyinza okitwala nga another first and second chance naye nga tebiri recurring in the same vein. Tokola kintu kyekimu okulaga abantu nti kubanga obukulembeze kwe kulaba nti abantu buli muntu alina opportunity ffe kyaffe lwaki nti revolutionary yasolooza abanyagulula obukuufu bagamba nti bana bagetu tebalina mirimu abakubi b'obutayimbwa ne babuwumula ne bajja mu hope ya revolution kubanga bannayuganda bonna kusisitumuka wamu nakukkiriziganya nti we are on rebirth. It is a new road. We are projecting ourselves to a new Uganda. So empisa ffe ze tusinga okwagala ze z'abantu ze banaabaako mu Uganda empya. Kati mweno Uganda entabangufu tuli baddembe okukozesa obukodyo bwonna okwetereza, okweddabulula, okwenaaza, okuba nti when the time of delivering leadership tugaba ekyo kye tuyina. Kakati obwo buvunaanyizibwa si bwa bulijjo. Kyova olaba nti tutuuka ne tugamba nti no tulina bakansala baffe kati bakansala b'e Lubaga 19 twabogerako lulinga ogamba nti abo munaabakola ki? Ekina kiga nti ati tupapa ffe tuli bakulembeze kati batunuulire
kati bo aba 19 abalonde NRM Rubaga tubamanyi tumanyi n'abavugirira tumanyi n'enkiiko abazituuza tumanyi ne bye baayogera nga tumaze okubayita tumanyi ne bye baayogera ng'ebbanga liyiseewo tumanyi ne bye bakola kati eby'ekikujjukujju kuba ffe tuba tulaba eri bayitirivu we abagende galuga anti ebigambo bya Alex Wayiso Mufumbiro ono y'amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform ensonga za Mwami Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti ensonga za Mpuuga Nsamba ye muntu atasaanye kusonyiyibwa ye muntu eyavaayo n'alyamu mukama w'olukwe kyokka ng'olwaleero wadde teyakola ensobi ng'eyo abantu gye bali balowooza nti asobola okuba n'agyetonda naye ate n'olwaleero akyakola omulimu gw'amaanyi okwekaza era n'alaga nti kyeyakola kye kituufu agenda atiisatiisa buli munnakibiina kya NUP ayogera ku nsonga ezo era nga ne kamwa koogera Alex Wayiso Mufumbiro ali mu kutiisibwatiisibwa nga mugamba taddamu kumwogerako taddamu kwogera ku nsobi ze. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert azze ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo naye bagamba nti omukulu ono abadde musaale nnyo mu kwenyigira mu bikolwa ebyo. Buli muntu abadde yeebuuza nti ani asasula Mathias Mpuuga Nsamba okulyamu mukama w'olukwe. Bangi baali balowooza nti oba oliawo Mwami Museveni yakozesa Mathias Mpuuga Nsamba. Kyababuuseeko bwe bakitegedde nti sipiika wa Paalamenti Honorable Anita Among yasasula Mwami Mathias Mpuuga okukola ebyo byonna by'akola. Sipiika wa Paalamenti ebigendererwa bye biri ki? Nti sipiika amaanyi mangi galina mu Paalamenti awo era nga buli muntu yenna amutya. Bwe baamukwasa ku buyinza yawulira ddala eryanyi ng'alyewulira era ng'alaba nti asobola okulembera eggwanga lino. Yatandika okufuna ekirowoozo ky'okwegwanyiza entebe y'eggwanga Uganda naye n'amanya nti alinawo Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe muziziko ogusobola okumulemesa ekyo ky'aluubirira. Yasalawo okufuna abasajja ab'amaanyi mu kibiina ki National Unity Platform n'abateekamu ensimbi empya n'enkadde nga be yakozesa ye Mwami Mathias Mpuuga Nsamba yennyini ne ttiimu ye gye batambula nayo. Bano yasalawo okubakozesa bakkakkanye ekibiina ekibatwala ekya National Unity Platform. Kyova olaba nti bangi babadde ku mugongo gwa Mathias Mpuuga Nsamba naye wowulira bino embeera olwatabuse badduse dda nga badda mu kibiina kya NUP era bangi balabiddwako nga beetonda. Kitegeeza nti bategedde nti omukulu kwe bamuguddemu emoovu yaabwe tekyayina emaze okufa tekyayina gye batwala. Ne bategeera nti amaanyi agabatala mu Paalamenti baagajjamu NUP nga mu buli ngeri yonna baba bateekwa kudda waka kwetonda. Abasinga obungi bakkiriza ne beetonda, abakyawaganyadde bawaganyadde nga bakyalowooza nti oba oliawo Anita Among akyasobola okutuukiriza mishoni ze. National Unity Platform n'omukulembeze okwongera okukyaliranga abantu baffe abo n'okubajjukiza nti tebeerabirwanga ensonga y'okubabanja ekyatuli ku mutima ate abantu abo baawambibwa nga tebalina musango naye baawambibwa olw'okuwagira ekibiina kya National Unity Platform. Kya buswavu nnyo nti paka olwaleero Uganda ekyayogera ku bantu okuba nga babuzibwawo gavumenti olw'ebyobufuzi olw'obuwagizi bw'abantu olw'obuwagizi bw'ekibiina kyabwe kiri mu mateeka baba nga babuzibwawo nga batulugunyizibwa era ezo z'ensonga zennyini lwaki tukyalafubana tukyalwanirira eddembe ly'abantu. So Pulezidenti abaddeko mu ssaza ly'e okulaba nti akyalira famire ezo emikolo gitaataaganyiziddwamu namundi w'omuntu eyeeyiye mu bibuga ebyenjawulo bwe bategedde nti Pulezidenti agenda ali sayizi eyo. Ennaku zino obugonzi yaali obugonzi okidde mu lusoga kitegeeza mukwano obwenzi n'obugonzi yaali ennaku dino buli kuukula bukule kubanga abantu nabagamba nti generational vision bearer. Kyenali ntegeeza okumuyita generational vision bearer nali mbagamba nti alina okulaba gwe by'otanalaba
nti bwakugamba Mpuuga weetonde gw'olabanga ekibonerezo naye abakuziyiza ate ku kkomera lya CID nga tolina maanyi g'abantu. Bwakugamba nti nze gw'olaga enzikiza nze nkulumirirwa entakira akugamba nti bali booli nabo kyaddaaki bajja kuleka in the frying pan. Kati gwe kubaganyamu ebirowoozo singa tugeze bugeza bijja bubi oba olina baani kubanga ffe ababo olw'omulugube n'obwagazi bw'essente n'obunyoomi watusuula muguluka tewatuwuliriza watujojobya watulumba n'okutulumba ab'eŋŋanda zaffe olw'okukulwanirira osigale ng'oli mu bantu. Naye Generation Vision beeraffe abamuwuliriza mu kuyimba abazze bamwetegereza amafuta ag'okuyitibwa ag'okukulembera Uganda eno okugituusa mu Uganda empya tetuwewuunya lwaki omukwano n'ebirala byeyongedde kubanga byazababuulira bimala ne byeraga lwatu olw'amaanyi g'amazima. Amazima n'olunaku lweggulo yakyogedde nti geetooloola gatambula speed okusinga obulimba butambula speed wadde amazima gamala ne gatuuka. Martin Luther King Jr. yagamba nti the arc it's a the bend yagamba nti obuwanvu obw'obulimba ne bwe butambula butya naye paka wabaawo okukyama kw'amazima gamala ne gatuuka. So njagala kwebaza president, njagala kwebaza mama wange Nambooze, njagala kwebaza abakulembeze b'Ekyaggwe abaniriza president mu nteekateeka eyo. Omanyi kati naffe twatandise obutamanya ngeri gye tukwatamu president kubanga n'ebyalabadde spiral abantu bagenda babijjawo balinga abagamba nti abantu abakumamu omuliro lumu tuyimuke gavumenti ejje kabinika. Ogindi gavumenti okujja kabinika ntibayiramu. Abantu bangi n'abamu nga baba tebalina gye bazizza misango naye bo nga already beekolako obujulizi ndayuka eyo ninayo obuzibu eriye n'abatalina misango naye nga ye yewakodde obujulizi ffe kati tunagimanya kubanga naga oli Generation Vision bearer omuntu aliko amafuta kayongo akulingirira maiso ate president akirina akulingirira ati maiso abala ajja omukoba nti wakoba nti okategedda kyobola abamuze bambala baligawo oyo era kali ke bagamba nti mukambwe buyitibwa. Ekyokubiri teyeetisse buvunaanyizibwa bw'amaka ge. Amaka ge yali yagateekateeka yeetisse buvunaanyizibwa bwa bannayuganda ng'obuvunaanyizibwa bwa bannayuganda tayinza kuba na ntondo tayinza kuba na bbuba tayinza kweyagaliza alina kubeera sacrifice to deliver the Generation Vision leadership. Okwogera ebyo ebigumu abalala be batandyogedde nakakongo kubanga kati nga ku nsonga gye twabadde twogerako eyataputibwa bawuliyana ekifuula nnenge. Topic yali very clear, yali extremely very clear. Nga nkugamba nti mu dictatorship buli kintu kigwa. Kati gwe kyoba toyagala kukiwulira, it is up to you. Kubanze mu kibiina kino ku Pale FM ngezaako n'okuwa abantu examples. Genda gwe mu byafaayo some 1848 revolutions, genda osome 1820 revolutions, genda osome 1848 1920, genda osome 1789, genda osome Bolsheviks. Go and study about all the revolutions. Omanye nti bwe mutaba pro people nga temuli pro people, finally you fall.
Ebufalansa bayagala nnyo Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte mu the Italian campaign yagamba Abafalansa bali baweddemu amaanyi abajasinga bagenda mu lutalo lwa Italian campaign. N'abagamba nti tugende mbakulembere mu lutabaalo luno. Mugenda kudda n'ekitiibwa n'ebyobugagga na buli kimu ebiri baagaza bakyala bammwe. Yali yakamala na kuwasa kubanga ntera okuwulira abantu nga batebamanyi agenda kukoola olutabaalo. Ne bagenda ne balwana ne bakomawo nga bawangudde n'abatwala mu campaigns ebyo ng'amaze okutwala amadalaka. Naye ng'ate olw'okubanga yali azze alwana mu revolution yayamba nnyo Obufalansa okuyita mu kittabantu ekya Reign of Terror. Reign of Terror kyekiri kye nabanyumiza ekyalimu okutemula nga buli omu atemulwa. Omwali ne Louis ow'e16 ne ba General Lafayette. Kakati ebyafaayo ebyo mbikuleetera ggwe bw'oba oli mugezi ekimala omanye nti if the French Revolution, the French monarch, what can have our monarch be sustained for good? The monarch must be pro-people. Era nze nwanirira okubeerawo kwa institutions zino zonna nga ziri independent. Kyobola bakugamba nti mu government ya National Unity Platform tugenda kuba ne independent institutions. Bwebanga Bwakabaka bubeere Bwakabaka, ate Bannayuganda bo Bwakyabazinga bubeere Bwakyabazinga. Nga ali mu bukulembeze bwa pulezidenti tabalinnyirira, tabalemesa kuba bamwaganya kukolera abantu baabwe kubanga kiri kya buzaale, kiri inborn. Tokipangisa, tekikubwako kalulu. Kakati ekikyo ekiyinza okukyonoona be bakopi abaagala okufuuka kyo. Toyinza gamba nti nze saagala lwa Bwakabaka nga Nwanisolo ne yeepanga okufuuka kabaka omupange. Kuba nze Nwanoono ow'okupanga alowooza nti ye bw'avaawo atusikize mutabani we amepanga ndiyo kintu ndivyo. Era ekyo kikulaga nti njagala nnyo buno obw'obuwangwa kuba Nwanoono eyeepanga. Nwanoono akola ki? Eyeepanga. Ekinwanisa eyeepanga nti nze mmanyi kabaka bw'aba akola ki? Bw'aba afaanana. Kabaka azaalibwa nga kabaka. Leaders are made, kings are born. Ako kategedde. Leaders are made, they can be made, they can be born. Abakulembeze basobola okuzaalibwa abakulembeze, basobola okuzaalibwa basobola okukolebwa ne babeera abakulembeze. Naye bakabaka bazaalibwa tebakola bakole. Katonda ayagala kola Bwakabaka zikikolaba naye mulwanisa. Kakati siyinza kubanga Nwanisa apanga ate ne Nwanisa n'abaddala mba nekikyamu kuki ku mutwe. Kati gwe atawuliriza, Uliyana atawuliriza n'oyagala olowooze nti ogenda kusponsalinga obutawulirizaawo mu bawuliriza mu eno program, you're mistaken. Tosobola kugikyusa lweru yaayo. We are very assertive. We know what we are talking about. Ate tetuli ba bulijjo. Nze eri gye nsibuka ndi ku record. Nze first personal assistant wa Katwikiro atakyukanga paka leero. Nze first personal assistant wa Katwikiro w'e Busoga. Era nze omu ku bavubuka abato biri ku record n'emmengo gye biri n'ebyengo okubenchmarkinga obukozi bw'ennono n'emmengo speed kwetambulidde. Baali bamaliriza kizimbe kya Masengere. Ate nze nkulidde Mmengo. I'm a boy of Mmengo. Kati eby'ennono mbimanyi. Sibimanyi bumanya mu buwangwa ne mbimanyi mu ddagala. Mbimanyi mu ddagala, mbimanyi mu busawo, mbimanyi bindi mu musaayi. So gwe bwe oyagala okuntryinga, try me on another front, not that one. Kubanga nze gw'ogamba ebusoga twamala ebbanga nga tewaliiwo Bwakabaka ng'oli asise omukono. Omweno gavumenti yonna aliko. Era ffe twalwana aliko okubaako. So kitugagatako ffe omukuumirawo. Ate ffe tuzze tuwakanya. Ffe tetuli generation etawakanya kikyamu ku kirungi kye tufiirako ekitulwanisa mu Uganda kuba Uganda tugyagala. Nandibadde we nafuna omukisa ogenda mu Amerika nga nalemerayo kuba buli omu yeegombayo wateeketeeke. Ebingi bye batutandikirako
Eby'enguudo ennungi oba obimaze, eby'obuyonjo oba obimaze, eby'amazzi agatukula eri buli wamu ekicupa kyo gwe tewetaaga kuba na ssente z'amazzi oba toziina bana kicupa. Wabuli w'okyamu oteekawo ekicupa n'onywawo amazzi. Anze ke kakodyo ke nateekawo. Bana kicupa kyaki? Buli we balina abantu abamanyi nti babaawo bangi n'amazzi ag'okunywa gakola ki? Weegali. Twandibadde tusigala eyo. Naye lwaki tutwala obuvunaanyizibwa bannayuganda baatuwola ebbanja nti mmwe mukulembedde olutabaalo omugigi gwammwe mutuguse ku Uganda empya. That is why we struggle day and night to give that as a result. Tewali kirala kyonna. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu.